Olunaku lw'eggulo disitulikiti Kamuli yakuzizza ameefuga ga Uganda ag'omwaka guno ku mukolo gwayindidde ku Boma Grounds. Ku mukolo guno omumyuka wa ssaabaminisita asooka Rebecca Alitwala Kadaga kwe yasinzidde n'ategeeza nga bw'aludde ng'awulira okwemulugunya kw'ababodaboda nga bwe batulugunyizibwa abasirikale ku nguudo. Tufuna ripooti nnyingi nti traffic officer eriero weweerambwalagale abo nabo nyina abantu okugamba pikipiki weekwatana ku sente era mbwala owundi ali kiroba nabirumba ate asanga budyope wakugema wange otayira abantu ku pikipiki ensi ezira ku public transport omuzira taxi omuzira basi omuntu atambuza atya abantu bakugema olwenaka olwapasenja. Kadaaga wano wasabidde omuduumizi wa poliisi e Kamuli okulondoola ensonga eno era erinnyibwe ku nfeete. So omukyala yeeta tikalina kuwulira bintu ebyo mu kyalo kino. Wowe nabirumba ali notorious, wowe kiroba ali notorious, wowe nambala ali notorious. Coordinate nga niba yino wera ng'okiwulira ebintu bitafuwamu. Buni bw'aba ng'alina ebituukirire byonna tebabula kye bamutoolako. Baba bodaboda bino olubagudde mu matu batandikiddewo okusagambiza. Batutegeezezza nga bwe badde tebakyasobola wadde okutereka ennusu mu nsawo zaabwe anti nga abasirikale ku nguudo babakamalutata. Abaana babbe balina okusomesa baabwe nga ojja n'olugendo lwa 3,000 wamwagaana ayenda 2,000 era akugira kyokka amafuta ga bbeeyi. Katugeze oli kujja kuba buyende omusaabaza ali ku 5,000 okiromaliriza ng'omusaata buli kuba kibaluwa kya 40. Basaba pamiti aye ng'oluusi omuntu epikipiki yenkeire DP agigira kugulira ku mafutaka. Balinga aba abafuula nti mujje mufuna omusaala mugufune mu bantu ba buliido buli muntu abitawo ada yapakinga ale pikipiki yaseeta ye bali yabagaye 15,000. Ezo zili allegations zestamanyo bantuufu nti bawa abasirikale cash money kyestamanyi zaki. Okusinziira ku bakulembeze mu kitundu kino abagoba ba bodaboda bano batuuka n'okudduka ku makubo amanene ne beesolosa mu buguudo obutono nga badduka abasirikale. Bakaluubirizibwa ino kyabakakaana okubita mu bugiro obutono yabagwira aye nga buli kasita batuuka ku road block weri bamana bumana nti bajja kubagema. Baali batandise n'ogema n'abo bugaali aye wabeda bw'abeeka omuntu bamugema ababeda bw'abeeka ababiri bamugema azira muntu bamugema. Ninza zena nali kunowa boda ndikwegina mu kanso batugema batwemereza mu kasana. Mbu tebakoma okwo abasirikale bano bongedde ne ku bubenje ku nguudo. Katugeza abantu bagezeza kwa bavu erubuka n'abavu ebuyende aveere nga tayidi nga bekwese mu ikoona ajokola ati tali babona olw'okubanga alitya poliisi kye bakola kibwakinikira lulisa abandi balikola pikipiki baalumuka. Yadumira poliisi e Kamuli obuzibu buno agambye nti babwogeddeko dda era ne babonogera n'eddagala. Kyokka asabye ba bodaboda okubeera n'ebisaanyizo ku makubo wamu n'okukwatagana n'abasirikale okwewala okutaataaganyizibwa. Owa traffic baba kuyimiriza yimiriro oyogere ng'omuntu mwogere ng'abantu asoli babakuwa tiketi olina ogenda n'ogisasula mu banka n'okomawo n'ebisigo. Ate ye RDC atutegeezezza nga bwe bagenda okubakana n'okusomesa ba bodaboda ku bye balina okugoberera nga bali ku nguudo. Wiiki ejja olunaku olwokubiri tugenda kutuula n'abakulembeze ba bodaboda tulabe nga tubasomesa ku byetaago biki bye balina okubeera. Obuli bw'enguzi mu basirikale naddala ab'oku nguudo buzze boogerwako nnyo mu bantu naddala bavuga ebidduka ku nguudo ez'enjawulo.